Tukoisa inyo ate mukumulamu okwo netongera ddala okwebaza banywe baidala ku radio TV nebera program Ebintu Bizibu. E program mutufu ekwetera ebintu nga nawe obadde oli awo nga tubitegeera bulungi. Obula fetuvaayo netukulaga engeri abantu gye babonabona mu nsi eno, engeri abantu bagamba mulimu ebintu byetutuukamu nga nawe nekikusobera. Mulimu emboozi ze tukola netuleka nammwe mwesalirewo oluvannyuma lw'okulaba netukibalekera tugamba katoba omulabi waffe anaagamba atya bw'anaalaba kino ate oba oliawo nga yakiwulirako ye anaakomekereza ayogera atya oba anaagamba atya, wabula bibeera bizibu. Mu nsi muno luba lugendo tulutambula we tubeera oba bwe bulamu bwe tubeeramu ng'olina okubaako n'abantu bo. Tuba n'ab'eŋŋanda ne tuba n'ab'emikwano kwegamba n'obeeraawo n'abantu bo naye nga toyinza kumanya naddala mu b'emikwano tosobola kumanya nti ono anjagala oba takola ki oba tanjagala. Naye mu bikolwa waliwo ebintu obikolebwa nekikulaga nti ono anjagala oba oli takola ki tanjagala. Naye bw'otuuka mu mbeera eyo oba olina kukola otya. Bingi ebitutuukako ne tusirika naye nga tetumanyi bigendererwa by'abantu. Bingi ebibeerawo mu bantu bw'anaabeeraawo nga talina any hope, talina muntu gw'abuuliddeko kikigenda mu maaso nakakana ng'afiiriddwa ebintu bingi nnyo. Tukyali ku mboozi y'omugenzi wamala Wilberforce. Misango gwali munene okusanga omuntu bamusazeeko obulago ate n'omukuumi yattiddwa kwegamba ebyokulowoozaako byali bingi. Tukomekereza gwabadde tali ku TV nga wakateeka ku TV yo nga tumanyi kiki tuliko ffe tugenda mu maaso mboozi yawe amala tuli ne muwala we Irene akyatubuulira ebintu bineno nga gye byatambulamu. Basajja muliyo muli bangi kironya kyogera nga tukomekereza. Irene okitegeera otya nti omuntu afudde? Driver bwe yajja wanene okusaawa 10 n'alaba abadde n'abantu naluka bakubira amasimu kyali kitya? Talina kufa, talina bwe yakubira yadde nze yali amanyi yandabidde ku sayiti wali eri. Kyanga okugenda ku sayiti wali muyenga? Nze yampitanga abaako byambuulira naddala nga bamaze okwawukana n'oyo omukyala. Twali twogera ku bya bizinensi ennyumiza kino kiri nga bwe yeetonda embeera eyajjawo ng'amaze okufuna omukyalo oyo. Muzeeyi yafuna omukyalo oyo wabeerawo kwekembera enzibu y'abasajja ennaku zino nti bali babasula eri bbali? Definitely yaliwo ffe muzeeyi n'agaana ntuwa school fees but it wasn't his wish mukazi era yakyetonda. Nze taata yafa mu musonyi nakati simulinaako busungu whichever way mbeera kigendimu kintu kiri kimu kye neebaza Katonda nti nali namusonyiwa era nga twogera bulungi. Era ye nga agira n'ayogera ekigambo kimu n'agamba si buli muntu abeera successful nti aba yasoma nnyo ng'akyogerera nga kweŋŋumira neŋŋamba kankusonyiwa olw'ekyo tewamanya. Kati muzeeyi nga tubeera awo neyeetonda kino kiri naŋŋamba naye ekintu kimu kyolina okujjukira omukazi agenda kunzita olw'ebintu mukazi oyo ayagala ebintu. Naye nze nga I wouldn't go deep kumubuuza lwaki tuli nina olunaku kubanga yali alina sente zampadde yaŋŋamba njagala otandika okukola naye ngenda kugezesaako n'obukadde 2 genda mutawuni ofune akafuuso olw'obugoye tulabe how everything moves nja kwongera sente. Kati nengenda nensasula emyezi 3 ekifo kyali kya 25,000 kali kalookaako nga tukasharinga n'omuntu. Muzeeyi ajja ku dduuka we nali n'aŋŋamba ngenda kwongera sente endala biki ogezezaako manyi okuzanyisa sente ezo mu kibuga awo wakati nga si kyangu. Ngenda kwongera sente biki n'aŋŋamba naye ojja kujja ewaka ku Sande. So olunaku lwakya ku Sande ngezaako okukuleetera olunaku lwensemba okulaba muzeeyi nga mulamu. Tukomye waneeno Daddy akugambye nti Irene nkubuulire omukazi oyo ajja kunzita oba oli awo teyakumalirayo?
bintu lwaki yakyogera kubanga omanyi nange muzadde asembu kujja ku dduuka awo naŋŋamba jangu ewaka nja kukola ki nja kufunirayo ku ssente endala naye kyesinakugamba nti najjanga almost weekends ezimu namwolezaako ku ngoye no yadde omukozi yali amulina oyo naye nga bimu tebitambula bulungi nga bw'omanyi kati nga mba nina okumwolezaako ku ngoye n'okugolola era yeeye muntu ng'agamba nti nze okusula mu ssuuka ezitali ngolole waakiri nzisulamu nga ziddugala paka so nga bwe mba njozeza engoye nina okuleka nga buli kimu nkoze eki ntereezezza ati olunaku olwo najja namukubira essimu nenzija ati bwenzija mala okwoza engoye ki baana nabasangawo abaana b'omukyalo oli nebiggwa abaana baali bazze wano okulaba ku taata waabwe kuba okusoma kwali kutuusa okuddamu February tugende mpola yali January ngagenda mu February tugende mpola dadi yali azaala mukyala jjola abaana mu biseera bino byewajjira nkukuza engoye baali bamaze okwawukana baali bayawukana dda okwawukana kwabwe nekutuusa okuba nti taata takyayinza wadde okugendayo nti kantwale tuition w'abaana nga abaana bo balina okujja wano ye yasabanga abaana babalabeko era Paul Beni yali yabaleese Paul kumakya baali bayawukana simanyi oba yagiranga n'agendayo naye nga kyemmanyi nti baali bayawukana ki n'omukazi nga beera lungujja mu mizigo nga gyabeera omukyala yali tamuzimbiranga nyumba baali babeera tamuzimbiranga ku nyumba omukyala jole yali abirano ate omukyala ow'empeta kati jole ye yayingirira amaka agataali gage okitegeera omukyala w'empeta baali balina amaka esseguku ge baali bazimbye kati bwe yamuleka ayeeri muzeeyi n'agenda esseguku kati muzeeyi n'afunamu issues za ssente biki mu mirimu gye yali akola kati n'asalawo n'atunda amaka gali ag'esseguku n'agenda nepangisa emakindi epangisa full house ssente endala nezigula wano endala nezitandika bizinesi ya t-shirt yagula n'atazimbirawo nga babeera emakindi n'atandika okukola mu t-shirt ssente zimala okwacumulatinga tandika okuzimba wano that's how they ended up here ne Jolly okujja kwa Jolly yajja nga mwami wamala akyalina omukyala Liz ow'Ebungereza omukyalo oyo tebayawukanako nti baawukanye naye kusinziira nti mateeka eri Ebungereza nti baamuzza okitegeera but there has never been any official divorce kati ye tata wange mukama nsonyi omwogerako bwe yadde eno ye n'abaligamukko nga woomanyi yefunirayo era nga abasajja babeera naye nga baali tebayawukanako n'oli kati ono ye kyekyamulema okukkiriza nti omusajja gw'ofunye alina abaana alina n'omukazi naye ng'omwami yali amugambye nti yali alina omukyala nga alinayo n'abaana omanya nti oluusi abaami bakweka kimugamba kubanga ye mami agamba nti yakubangako essimu ng'omukyala oyo alina infact omwana we gwe yasooka ozaala omwana oyo yafa n'omwana ono kale ng'abeera akaaba buli kaseera mbwe yali mulwadde bamuzaala alina obulwadde obumuluma kati omukyala essimu bwe yavuganga ng'oli akubye okuwuliza bba boogere ku by'omwana kanga ne Abigail naye bambi obulamu bwe si mulamu bulungi so that is why abeera nti eno tajja nnyo kati yamukubiranga awoga omuntu gwozaddemu omwana nti emunaye sikuwuliza naye omwana embeera eri bweti ne bweti kati ng'ono apima bbaawe nti oba afulumyemu bw'ati essimu neevuga ng'akwata omwana essimu eno ng'agiteeka awali omwana oli akaaba amulage nti gw'okubira kubanga ndowooza yalabanga ennamba nga si zaawano ng'akikola kigenderedde gw'okubiramu alina omwana
okitegeera lekera okuba kati noono naye kyekyamuleetera ogawaaya musajja yawasadde kira nesikamusirikire gyendi ng'abaleka nga batambuza kintu kyabwe nga bazaala n'abaana abalala until ebintu byafairinga okuwakinga out. Bwe baawukana omukyala yava amaka guno natama n'agenda kyali kitya? Yavaamu yasiba n'asiba ne kateni yamulekerawo ebbaafu enaazimbwa bye yamulekera kyonagenda nakyo okwawukana kwabwe tugambe nti daddi waliwo yagambira nti omukyala ayinza oba okunzita zezimu ku nsonga lwaki omukyala yamutanatanga nagenda. ensonga zaabwe zaava ku bizinesi n'ebintu byabwe ebirala byesaamanya naye nga okusinga bizinesi kumubba bamutabula twagambye tagaya mutu akwata ku kintu ekyo kijjukira bulungi sente yali agitegeera kumubba kwamutabula nti yamuleeta mu maduuka naga t-shirt bwamuleeta kale ng'era bw'omanyi anti tulinamu eno twabikola ffenna notandika okwegazaanya n'aleeta abaganda be limu ng'asokoola kubanga njogera ku muntu bino byebagambo simanya yajjanga kirina manager Chris alina amaduuka 3 mu kibuga omwo ne stores zesimanyi Christian muganda wa Jole naye nga yali mukozi wano bampeereza t-shirt ye najjayo kati business daddy we yakolaga amaduuka omukyala yavanga ewaka naye n'agenda n'akola bagendanga bonna engeri gyeriri nti edduuka lyava mulimu ne gafuuka 2 ne gafuuka 3 ne stores zaali 5 ganga kigaziye at some point ng'omu abeera wano kubanga kusooka baatuulangamu bonna nekituuka ku point ng'omu abeera wano omulala ali kuli eri manager ali ku ddala bwebiti kati olwo omukyala aleese abantu be basokodde sente zitukukendeera naye ng'ono alabamu okitegeera waliwo ekitagenda bulungi of course era bw'obeera nannyini kintu omanya kati it so happened that ono mu mukwano omungi amuterawo edduuka ndoza mwabajja ez'ebizigo ez'engoye akati agenda okuzuula ati ate okuzibuka amaaso within no time abamugamu olaba oli okoze edduuka eddala kuba ekyobusiru kye yakola kuteekako ate amannya ge gano ge yali atadde ku lino erimu namugamba wakoze booti ne booti ng'atuuse ne ku point etikka container nga batategedde ng'asobola okutikka entono kati awo obuzibu bwe bwava okuyombagana kyebwe bityo empapula aziwambye za container omwami amala okuziwamba bakomyeyo paka ku CPS. In fact yamusibisa police bond gundi weziri copies nani yamanyi weziri mirundi gyali ngeje omusajja naga olwono tebannayawukana kutuuka n'omukazi atuuse n'okunsiba ku sente zange awo kintu kigira kigenderera ate ne mukama gye yamutaasiza musajja wattu afunye information mukyala we yali yamubulako yali yamukyawe yanyiiga azemu okufuna contact ye ono Elizabeth omukyala Liz time yatuuka nga tebakyawuliziganya ekivaako n'agamba nti amin gaya muvinze ono okitegeera nange kangende maaso naki n'obulamu bwange
omuntu watuukira okuzaala abaana abana 1 2 3 4 oli yafa simukubalidde nti kubanga waliwo omuntu gw'olinda naga ensobi yali ensobi yajja n'azaalayo omwana naye abo bonna n'akita kati ono bwe yalabanga ebintu tebiwakinga out bulungi biki ngate jjukira kati ffe tulina bye tutamanyi eby'omunju ebyabafumbo kati tufokasinze ku bya bizinesi mwategeera naye nga balina ensonga zaabwe endala ng'ezabafumbo zitatambulanga bulungi biki mukama gyamusaasirira baddamu okuwuliziganya n'oli kati omanyi tulina ekizibu ffe abantu human beings nti omanyi osobola okubeera stressed omuntu n'akustressinga and then along the way omuntu gwoyagala oba ekintu kyoyagala nekihappeninga biri n'osalawo okulaba bulabi oba ono banoba ogenda genda okitegeera omwaka guno eno 2011 that is kyeba kitegeeza abulamu baali babutambuza what happened waliwo ko ebintu ebyajjanga nga oba olyawo bimukangakangamu alabika yabifunanga era nga kintu kyokufa tekimuva ku mumwa ng'akyogera nti ne bwe ebiseera bye yalwaliramu omugongo abajjanga okumulaba kati bw'oba oyogera nabo ku ssimu nga bakugamba naye omugamba sukaali tonywa mungi akugamba kyolya si kyekikutta ngenda kufa omugamba bulubandi otaddeko mungi kyolya si kyekikutta that day lwenzijja wano nzeeyi nalokooza engoye tutuula wali ku dayiningi twogera ku byesente yangambye ekiro musinyaze gaali gavuddeko abaana bajjole bakyaliwo naŋŋamba sente ku okuzikuwa nja zikuwa naye njagala ekintu ekyo jangu onkuumeko mu nyumba ne bwenebeera wiiki egi ne mugamba omwana wange asoma omwana yali yakatandika okusoma nagano naye si yensonga oyo omwana yakatandika okusoma si wa classes zaabwe nti anaamisinga nnyo kati naŋŋamba kati oba omwana yafuna omusujja ku lunaku aye ekiro ekyo akawungeezi n'ayita Sadiiki oyo n'amugamba leeta ku panado gennaku omwana onaanyireko alyozi naye infact yalina birthday ye omwana wange ng'awezeza emyaka 4 naŋŋamba leeta yamuyitanga bundi mukyala wange anireko netumuwa eddagala awo yeebaka naŋŋamba omwana oyo mulwadde naye omwana oyo agenda asobola okufa nozaala omulala nozaawo naye nze ngenda kufa naye togenda kufuna tata jangu nga bw'ayogera akulayirira naŋŋamba jangu onkume mu nnyumba ntyamu ebigambo ebyo bwe yali abikugamba kiki kyofunanga mu bwongo oba kiki kyewalowooza ekyanyiiza kiri kimu nti omusajja ono okutuuka okuŋŋamba ebintu bino mu maaso g'abana abaana kubanga waliwo abaana abato agamba mubeere eyo simanya biki nze kati mbeera na wano tatange yafa muto ndi muto naye nejjusa n'okwejjusa manya mbeera awo ne bakuyita kwevuma like I regret saamulaba saakola ki singa abaddewo ekiye n'obeera eyo n'obeera n'ebizibu tosobola yadde okuŋŋamba ekintu kyonna obadde n'ebizibu kati nze nkugambye jangu onkuuma omwana tasoma jangu onkuuma nti sente sigenda zikuwa olwaleero ogenda kujja tugenda kulaki kulabagana ogenda kukomawo the next day Monday twatuuka by the way yanvuga omukono guno yali afunye accident ng'omukono gulina ebbwa kitegeera nga gumuluma avugisa omukono gumu n'anvuga paka n'ateekamu abo abaana baali bamugoberera nnyo buli wadda ne tugenda yanteeka ku kwalisiro naye twagenda ansomera
nakusomera biki tamufaako nembeera awo neŋati kani mukubira essimu ndowooza ngende malirize kuba nali sigolodde amasanyaze gaali gavuddeko neŋamba namukubira enkya kamu Friday nkeera ku makya ku dduuka nkeera ku makya nasiiba ndi muyongobevu pewo mpulira nnyingi neŋamba mbadde kyakamwa kankaawa buli kimu kyonna kyonna kiri awo sikitegeera mukwano gwange ajja ku dduuka nemugana naye omanyi gyewangenda kunyuka mpulira bubi nambuuza nti obadde ki tugende nkugulire ku mmere kyemisana nemugaa simayo banakiri nantwala awo wano kuketwe wabbako njagala nyo emmere ennungi naye yannema ampulira saagala naye nga nange neebuuza kiki nemugaa ngenda kuyingiza ebintu byange nyinuke nange atovaawo bajja gamba nzaze nze nkunyudde nangamba lindako ziwere essaawa mmeka 10 wakiri odde waka weebake nga mpulira omusujja ati saawa ziri 10 kitundu ntandika okugyayo disiplement esimu nga kitale kyataata kumbe taata ki olwo yankubira essimu muganda wa tatange yali amuzaala ye taata we yafa dda namubuuza taata ki owuwo twamuziika yafa naŋŋamba nti owuwo taatawo bamusse naye ngaeyankubira essimu oyo akola ku dduuka lya jjolo oyo omuwala baali bakola ne muzeeyi wange naye nga baali bafalling out namugamba nti like namugoba manyi ye yali tazanyira ku mirimu namugoba kati nagenda nasaba ewa jjolo ki omulimu kati era information y'okufa kwa muzeeyi yava wa jjole n'abamaduuka eno ewaffe ne banaba ku maduuka ga muzeeyi ne bagitegeera so bwe yamala okunkubira essimu neŋŋamba omukazi amaze n'akola ki muzeeyi kyabadde abaamu neŋŋenda ku dduuka nsanga Peter ajjayo display saawa 10 mubuuza Peter kiki naŋŋamba kyowulidde kye kituufu. Delta TV ebintu bizibu bwe batyo muzeeyi bwe bamutta bigambo ebyasembayo bye yali amugamba byebyo so kiraga nti omwami ono wandiba nti olukwe yali alumanyiiko oba nga mu bintu byali bigenda mu maaso nga kimanyi nti abantu oba oli awo sigenda kubulya kyankomeredde naye omuntu osobola okubeerawo ng'omanyi nti mutuufu kati abantu bekolagana nabo bali bwe bati muzeeyi alabika yali akimanyiiko okusinziira ku bigambo bye yali ayogedde. Nga bwe nkugambye nti osobola okubeeraawo bintu ne bigwawo mutuufu n'omanya nti wandiba nga waliwo ekijja mu maaso ebigambo bya muzeeyi byasembayo eri muwala we bwebityo ebyatambula era n'afa nga muwala yitamuwadde budde bumala obuulire bwe yali akolaki bwe yali ayagala okubeera naye. Delta TV tugendagenda emboozi eno mpola tujja gigenda mpola era egenda kubeeramu ebitundu ndowooza nga bingi naye kwagala gwe otegeere kiki ekiriwo kiki ekiri mu nsi oleme kudda okweyibaala ugamba nti ate bannange ebyange byali bwe biti tebeera mu bagagga bokka naye naawalala okitegeere nti Uganda yo yatuuka tebitegerekeka bizibu. Nasaliriza koze nesesanga Steven nga tukoledde wanene mutungo atakomera mpera batukomere mbere bulungi balaba nangaba kusibudde naye bolwera ganti ozadde omwana olaga nti ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omwana taye mulago okoleki era noonya omwana siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu kati gwe masira embeera tempisisa bulungi